beera n'abantu bakubeesebese nga bw'osaba Katonda. Abamu bwe mufuna ebizibu n'amasimu mugajjako layini ne muzitereka mu waleti. Kaakati olwo Katonda baba akuviiriddeyo nga layini eri mu waleti. Okikola otya? Ne kino kenkibagambe. Kuba olwaleero ntera kuwa kansolingi. Obwavu bwe bubanga bukulumye, gula waakiri akasimu ak'emitwalo 3 oba 2, essimu esigaleko. Layini yofuna akasimu mw'ogiteeka nkwegayiridde. Ampulirizanga essimu wagitereka, simu kaadi wagitereka. Manyi obwavu busobola okukuluma nga ky'osigazaawo okulya kiri eki? Simu yo. N'ogitunda, n'ogulamu eyo wakati awo. Naye leero obwavu ne bukwongera n'ogitunda. Kati n'ogamba layini kangitereke. Layini entereke tekuwa connection. Layini eri mu kasimu yekuwa connection. Va ku by'abantu mbu banaayogera batya. Kwata akasimu nga kabi naye nga kakola. Layini ye eteekwa okuba nga eri active. Layini yo eteekwa okuba nga eri active. Bw'oba oyina engato zitunde, bw'oba omanyi nti nze yatembeera ku WhatsApp kwe banfunira, ku WhatsApp beerako. Kati lekerawo okubikulanga vidiyo ezitalina makulu. Kaddata kakekkereze. Naye keep connected to the world. Wabawo essaala lweyitamu, Mukama n'akwata ku mwami gundi oba mukyala gundi. Nage ne gundi yabulirawa. Gundi yabulira ng'alinga alina ebbanja ku mutima okunoonya gye wabulira. Nage n'essimu yaani agiina n'abaako gwakubire. Essimu nanga enjiri n'essimu ye. Bane nange ndudde omulaba nanga gimpeeko bagenda ogikubako. Essimu gy'okuba nannyini yasiraana. Bakyabayamba bagamba yaggiddwako. Ni ngenda kusaba ebitongole biteekeko nti essimu gy'okuba nannyiniyo yasiraana. Essimu yo bwe bateriiko tuteekwa kuteeka mu baasiraana. Emirembe gyawukana. Guno omulembe gwo Katonda agenda kukolera ng'akozesa ne tekinologiya. Kimanye Yesu asobola okujja ewuwo okuyita mu ssimu. Simanyi oba omukazi ono alijja ddi, ali embalala eyo, akola ssente, y'omu ku bali mu bitongole ebyawaggulu. Wakati mu kusabira abantu nga mbagamba wanika essimu, wanika essimu, wanika essimu. Yawanika essimu ng'omulimu gwaggwaawo, ne bamukubira essimu nga ennamba emu yeegibuzizza, ne bagikubira ye. Ng'amanyi bulungi okwogera oluzungu lwe. Ekyewuunyisa ng'era ne gwe beetaaga era bye bye yasoma. Musajja n'amubuuza nti gwakutte gwani? N'amubulira amannya ge. N'amugamba si gwe gwe nkubidde. N'amugamba ne nange nnoonya mulimu. N'amugamba olina kino na kino na kino nti ye. N'amugamba leeta CV yo. Ne bakontana n'oli gwe babadde banoonya yennyini. Baatuukayo kkakana nga bali 3. Ne bamaliriza nga baggwaddo n'abadde asabira essimu ye. Naye ng'essimu y'ono ennamba emu yokka esembayo gye baateekako nga yereeta layini erudde eno. Yesu tagenda kujja mu kanzu n'erugabire ng'atambula bw'ati alyoka ajja akutuukeko awo. Essaala bwe zinaayitamu essimu yo waakiri ajja kukyamyamu ennamba egi olabe nga basibiddewo mu linnya erya Yesu.